Kino kyekifo ekitongole ekibunyisa amasannyalaze mu bitundu by'eggomba Uganda Electricity Transmission Company Limited UTCL wekyakuba enkambi yaakyo era wekisinzira okutuuza obuweereza bwakyo eri abatuuze b'eno. Kino ekisangibwa ku kyalo ky'e Kabulasoke mu disitulikiti ey'Eggomba kitudde ku ttaka erisukka yiika 12. Ettaka lino lya musajja mukulu Abdul Damulira era ng'ekitongole kino okukiteekawo yakiwaliize newankubadde ng'agamba nti eno yaggwako dda. Okusinziira ku batabani ba Damulira, ettaka bano lye baapangisa okukolerako balikyusa dda nga beeyongezaamu yiika 4 n'akatundutundu kamu kyokka nga ddyo tebalisasulira. Ne batandika okwonoona ebintu byaffe ebirala bino bisansa twali twazimba ebisansa bibyo byonna babyonoonye. Ndowooza mulaba emiti gy'amasannyalaze basuula busuzi nga bwe baagala. Bagamba nti bagezezaako ebbanga eriwerako okusisinkana abatwala ekifo kino boogerezeganye nabo kyokka babeekweka bwekwesi. Twagezaako okudiplomayizinga n'abantu bano ne tugezaako okubanoonya twogere nabo naye ne bwe tugezaako okwagala okwogera nabo batwekweka ne babula. Bwe balaba bwe batyo kwe kuddukira eri ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka beekubira enduulu olw'abantu bano abaagala okwefuula bansanga bisibe. Ono bwe yabasisinkana yabawa ekiragiro okutandika okuliyira abantu bano mu bwangu ddala. Mufune omusaveya wammwe aba UTCL mugende mu saveyinga ettaka eryo lyonna we muyita wonna buli ttaka lyonna lye muyitamu lye mukozesa nga teriri paati ku ttaka liri eryo erikyaliko omusango ogugenda mu maaso. Ne babalagira basasule bakompasetinga akatundu ako awo nawe bayitamu. Bakkiriziganya n'ekiragiro kino era ne bawa n'ekiseera we bagenda okusasulira ssente zino. Bagamba within 18 to 20 seconds ennaku 6 bagenda kuba bakoleddemu ebintu ebyo byonna muzeeyi basooke bagira nga bamuwa ssente ezaawana eno paati eno mwe bayita. Naye olwaleero tugenda mu myaka 2 kino tebakikolanga. Ssente ze babanja mu kiseera kino bazibalira mu buwumbi. Ababanja ayaz eziri miliyoni obuwumbi 42 ababanja ssente ezo baagaana okusasula. Mbwate mu kifo ky'okubasasula basalawo okubonoonera bintu byabwe ebyali ku ttaka lino. Naye baamenya emiti bw'oyingira munda baamenya ebimuli baasuulasuula emiti gy'amasannyalaze kwegamba bakozesa okujooga okwotalabanga okw'ekika ekyawaggulu okutuuka ku mbeera eyo. Mu kiseera kino bano bagamba nti embeera mwe bawangaalira mbi kyokka nga ne kitaabwe nga yenna nnyini ttaka lino ali mu ddwaliro apoosha na bulwadde nga ne ssente zimujjanja batazirina kyokka nga bano batudde ne ssente ze. Oyo muzeeyi waffe atuuse n'okulwala n'atuuka ku mbeera eyo gy'aliko olwaleero nga tasobodde nakwapiyalinga waneeno naye abasajja abo ba UTCL tebamuwanga yadde ekinusu. Muzeeyi alwala ali ku ndiri okisegeera abaganda baffe tebakyasoma. Nze nakoma dde okusoma naye ng'ekyankomya okusoma muzeeyi wange yabulwa ssente kyokka nga atubanja ssente naye ate kampuni neetatuwa ssente. Kati baagala bano babasigulire ku ttaka lyabwe waakiri babeeko nabo bye beekolera. Tusobola osimbako emiti, tusobola okusimbako emmwanyi, tusobola okulimirako muwogo, tusobola okulimirako lumonde. Gomba ettaka lyayo gimu. Ettaka baali balina divaako nga 10 na meka 18 kati bano bagadde ekifo kino nga baagala ekitongole kino kikyamuke. Bano wagenda kusigalawo waggale tukimanyi nti basobola okujja ne batukubira waleeno ne batukuba amasasi oba tukubakuba oba tusambasamba oba ne batutta kuba balina obuyinza naye katufiirire amazima ge tuliko katufiirire ekintu kyaffe ekituufu. Kino kimala